KIFANSALIRA noyo kolina muwanyirire bamwegomba bangi ngabana banyirira saliza kaleto mulungi amuwe kubanga yewaya kulaga omukwano oto muwakuba musango mundo kyabula kukumuda ekitooke KIFANSALIRA Princess of Beauty Saloon wano owa ice can bakafulu oba bokka abakukka mukubeera ate nga bayoyota enviiri z'abakyala saako n'abaami enviiri z'abagole saako n'enviiri zino eza bulijjo era nga nkwaniriza mu programu yaffe eya KIFANSALIRA. Programu eno buli bwondaba omanyirawo nti kakati tutuuse n'emisono. Olunaku olwaleero nga tetunnagenda nnyo mu Christmas, Boxing Day, New Year's, njagadde ate nkuleetere enviiri z'ogenda okubeera nga otambuliramu naye twaga tukompayaringe edda abantu webeetalanga akeetalaako enviiri bazikozesanga kikubanga tewalingawo saloon zonga zaba ice can twabeerangawo masannyalaze kati tugenda kulaba ebyuma ebyakolanga edda nga beetala oba nga bayoyeta enviiri za ssekukulu n'ebyuma ebikola kati ssaawa zino oba ensangi zino oba omulembe.com. Ice can nkulamusiza sebo nange nkulamusiza nnyo Jamira Nampeera kyebaliko sebo kale bambi nawe kyebaleko abantu ojja babuulira ku mannya nekyokola then tutandike topiki yaffe olunaku olwaleero. Nesimye okubeerako ku mpewo za Bukedde TV. Amanya gange bampita Ice Kenny, manyiddwa nga Ice Kenny naye nga ag'obuzaaliranwa Kenny Mugalu. Ndi mukugu mu kuyoyota enviiri z'abakyala nga nkolera wano ku Sunset Arcade. Bitambula bitya eby'enviiri? By'enviiri okutwaliza mu bitambula bulungi nnyo. Nga tetunnayogera kuno nakuli njagala onkubiremu ku kafaanani edda manyo oyinza okuba waliwo emirembe egyo oba wali mwana muto waliwo ice can wali mwana muto ng'olaba nga tonnakola salooni yo edda nzijukira nga bamaama babookya enviiri baba bakuyitanga kwokya n'ebyo ebyuma ne babateekamu naye ennaku zino ate endaba ekikyo ky'olina ky'abazungu kati edda kyali kiti enviiri ezo bazigonzanga batya nga baagala okolamu bu design kyalinga kitedda. Neyanza nnyo okumbuuza ekibuuzo ekikwatagana kati newembanga saaliwo nfuba okulaba nga nnoonyereza omulimu guno gwenkola abaaliwo ebiseera nga sinnajja baali bakola batya era nennoonyereza okulaba nti kye baali bakola nenkyefumitizaako so kati edda baali balina omulimu gw'okukola enviiri ezo nga bayita mu kuzookya obwokya. Ssaawa ya leero tulina ebizigo ebya straight ebikola straight n'ebyo ebiseera tewaliwo bizigo ebyo ebikola straight naye nga kyebakola bafuna ekisanirizo baalinanga ekisanirizo ekyo ng'okiteeka ku manda oba ku sitoovu ne kibengerera ne kibeera nga kibengeredde bulungi nnyo n'okijjayo n'okiteeka mu nviiri n'ozitandika ozigolola bwe ziti ne zeegolola ne ziva mu nnakyo ne zeegolola bulungi nnyo. So kati buli nnaku nkulu bwe zaatuukanga bagendanga ne bazikola okuggyako abo abaalinanga ku ssente eziwera basobolanga okikolanga mu nnaku endala zonna ne bwe baba nga si nnaku nkulu. Mutya okubeera ng'omulembe mugumodernizing okuva mu kisanirizo ekyo ekyokwokya obwokya paka ate ekyuma kyendabye oyokyesa abakyala wano? Buli mulembe gujja gweyubula Jamira kankugambe bwentyo nti siyinza kuga nti magezi gaffe nti ffe nti oba okumanya kwange nze nasalawo nti no tukyuke mu mulembe guno tugujjewo tuleete guno wabula ne bannaffe abo naddala okugeza abazungu abajja bayiiya ebintu be bajja bayiiya ne bagamba no kakati ekiseera kituuse omulembe guno tugudibye tugende ku mulembe guno. So kakati webadibye omulembe kati ffe abali eno e Uganda tufaayo nnyo okulaba nti mulembe ki ogudiba kati mulembe ki ogujja kati bwe twakizuula ffe abali eno nti kati ekiriwo mu biseera bino nti ekisanirizo ekyo kivuddewo naffe ntambula n'omulembe kwe kufuna ebyo ebyuma kati byolaba. Ekisingako enviiri zize mwayo kyangu obwokya oba kati zino zibakozesa n'ebizigo nekino ekisanirizo ky'amasannyalaze guno omulembe mulungi nnyo kyekisinga nti ebizigo bino biyambako ne binyiga oluviiri nga toli ku bunkenke ate naawe wennyini gwe babikolako ne bijja bulungi nnyo n'osetinga nakino ekisanyizo ekikozesa amasannyalaze oba ironing ezo flat iron nayo ogikozesa toli ku bunkenke
n'ogikozesa bulungi nnyo. Bino birungi nnyo eby'omulembe guno, ebirungi tebisinga sigalanga munnakyo, naye ate kati tulaba nga muzikyusa ne zikyukira ddala. Enviiri z'edda zalinga munnakyo bazirekanga munnakyo olw'ensonga nti kati edda n'emirimu gyabwe gye balinga bakola balina kusigalanga munnakyo. Omukyala abantu batono nnyo abakyala balingendanga mu ofiisi baali batini nnyo, abasinga obungi nga aweeka omwana we n'agenda ku lubimbi. Kati oyinza agenda ku lubimbi kulima ne straight, ne bwe yandibadde nga ebiseera ebyo straight yaliwo era yandibadde nga waali era bandibadde tebamukola. Why? Toyinza agenda ku lubimbi na straight, toyinza kwetika kidomola ky'amazzi ekinywa ky'enku nga wakoze straight. So baasibangamu bitutwa ku weekend ne bayokyangamu enviiri. Naye kakati abakyala bagenda mu mawofiisi, bagenda ebweru, bakola batya. Kati kyekyo lwaki olaba nga enviiri bazifaako nnyo okuzikola obulungi ne zirabika bulungi, balabikira abantu abana basanga mu ofiisi nga balabika bulungi. Emirembe gigenda gikomawo, kati ogwa afro gwali gwadiba mugenze mugukomyawo. Lwaki emirembe gy'enviiri egyali egyedda nga mu ngoye we tuziraba, kati n'enviiri ndaba nga bino bye bakolanga binodi ebitutwa nakikwata eno n'eno namwe ate mugenze mubikomyawo. Olowooza lwaki emirembe gyedda gyalinga mirungi oba mmwe temukyasobola kweyizayo emirembe gyammwe? Neyanza nnyo ekibuuzo ekyo. Kakati ekintu ekikyombuuzizza kiri wonna nti emirembe egyo gidda si mu nviiri mwokka, naye buli kintu kyonna omulembe gugenda ne guggwaawo ne gukomawo oluvannyuma lw'ebbanga. Naye bwe gukomerawo oluusi kati bano ababeera baliwo ku mugigi guno gumu ogubeera guliwo guba tegwalaba ku guli, kati bo balabanga ekipya era ne bakitijjisa. Kati sawa ya leero ojja kulaba nti abantu era baagala nnyo nakyo, abaagala nakyo, naye abaagala nakyo era sawa ya leero be bali abataaliwo era mu biseera biri era tebaaliwo. So kati omulembe gugenda ne gukomawo, naye bwe gukomawo gusanga abaliwo bagulabanga mupya nnyo era ne baguyayaanira ne bagutinkiza. Kirungi kyazo nti wazikolanga lumu, kwegamba process yazo si mpanvu nnyo, nti bw'oba onaabyemu n'omukaza n'otandika okukola ki n'oyisaamu ekyuma n'oggwa, tezibanga za straight nti ate tekamu ebizigo ate shampoo retouch omwana n'akunazaamu retouch nti bw'anaaba akunazaamu retouch n'akulekamu ebizigo bya retouch, scalp egenda ku weakeninga nti ate dryer. So kati ekirungi kyayo nti process y'enviiri ezo yali nnyangu okusinga kati eza straight. Tugenda kubeera nga tumulamu naye nga nyongera okujjukiza tuli ku Princess of Beauty Saloon wano ku Wilson Street owa Ice Kenny amanyiddwa nga Kenny Mugalu, naye nga yakuguka ye mwami wano e Kampala kyasinze okutegeera enviiri z'abakyala nga kosizza n'enviiri z'abagole mu abalina emikolo gy'okwanjula saako n'embaga. Ketuumulemu programu ekyali ya Kifansalira, tukomawo. Ekituuke Kifansalira n'oyo gw'olina muwanyirire.